nkulisayo nnyo mubaka obone nkwebaza yonna gyosinzira okubeera ku lutimbe olw'emirembe olwa Salaamu TV webale nnyo webale ddala nyongera okukkatiriza nti omumanyi wa Salaamu 2023 jangu ewandise n'omutwalo gumu gwokka obeere ng'osobola okwetaba mu mumanyi ono wa Salaamu bingi ebigenda okuwangulwa mwamuli olugendo olutukuvu olw'okugenda e Makka ne Madina okulambula ennyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala n'ebirala bingi mulimu amapiki kanzirayo ewa Hajati Mariam headmistress wa Hawa secondary mpozi Hawa lisangibwa wa tusangibwa ku Hoima Road Naluvule opposite Starbucks ye Naluvule akwetaaza kufunira ku namba ki 0701 130 378 ne 0772 61383 mashallah ye Hawa enyabu secondary school enyabu omuntu omutimbagano nga bwe nakubuuzizza aguyingireko sente agenda kuzijja waguspendingira koki omutimbagano guno ndabanga nagwo gunyunyunse enyabu oba ngamba atalina makulu ku gwo naye buli omu alaba nti agukozesa alinamu amakulu amaaso ge ganyumirwa n'ebirala omuntu agufunemu atya ssente oba akomewa mu kugukozesa omutimbagano guno gw'olina okuteekamu ssente ate ssente ne zizaala kiringa bw'ogamba nti nsize nti ntaddemu ensigo n'osiga ate n'omala n'oggyamu ssente otya buli bwogenda ku mutimbagano weetayiminge omanye nti ngenda gukozesa ssaawa bweziti katugambe nti smartphone eno ngenda gibeerako eddakiika 10 oba ssaawa dakiika 3 opime time kubanga yo buli wooyogera tewakoogerera wano yo data aba atambula kati gwe olina okumanya n'omanya nti ngenda kukozesa obudde bwe buti sijja kusukkaawo naye ekibi abantu kye bakola bwagenda bwati ku lutimbe nga kujjako obufaananyi ng'atandika okutunuulya obufaananyi ng'ava ku mulamwa olina okumanya nti kati njagala kwogera n'abakasitoma bange njagala kwogera n'abakasitoma okuva ku ssaawa eno ndabe oba balina kye bambuuza oba ki obeera ne time n'ogipima ekyokubiri olina okupima ssente nga bw'oteeka ssente ku airtime ne data bw'opima n'omanya nti data ngenda kukozesa yenkana wano era ng'era obulamu bw'ensi w'obumanyi tewali kimala naye buli kimu kiri limited resources ziba limited kati olw'okuba nti ebyengera byonna Katonda yabitonda nga bipime oba bigere naawe bigere obeere ng'omanya nti ngenda kukozesa ssente bwe ziti wezisukka wano nga bwera bw'otwala omwana ku ssomero n'ogamba nti omwana ngenda mutwala muli n'essomero sigenda kusobola lino lya bbeeyi bwe bityo n'omutimbagano we guli gwe weepimira gwe weebegerako naye oyinza n'okuzibya olunaku ng'oli okwo kati nga bano abaana abato bw'olaba abaana abato ayinza okubeera mu mutimbagano n'abula neyeerabira n'ekyamututteko naye kati gwe omukyala ali eyampuliriza omukyala n'omuwala manya ekikututteko omanye nti ngenda kubeerako njagala kwogera n'abaclientsi bange oba njagala babuulira byenfulumizza bino byenkoze wano oba ngoyeza entundo oba ki oteekemu ssente bw'oteekamu 50 oyinza okwesanga ng'ofunye emitwalo 2-3 kubanga oli wanaalula bajja kukubira halo Hajati Musana olugoye olwo hijaabu eyo njagala ku yidi n'agigula kati program zino zonna zemulanga babeera bawulira ne bamanya tugenda mu Ramadhaani program zonna abatunda juice biki bonna bajja kutunda kati bwe kityo oteekamu Hajati Janat naggolola bw'otunuulira ennyo bwe abazeebazeemu omuntu abeera ku mutimbagano ekinene nnyo omwezi ayinza kufulumya ssente mmeka omanyi bakinkubuuza abaana bamaze okusoma university n'emirimu tegirabika bulungi ogenda omuga nti genda okola omulimu bagenda kusasula omwezi $45 toba obusente buki butono naye ku mutimbagano taguvuddeeko tekuli byanoonyako birala ebyamakulu mpa ekifaananyi omuntu sente zakozesa ku mutimbagano zisinziira kubanga amakampuni gano ag'amasimu galina bundles ez'enjawulo oli asobola okubeera ng'agula daily ng'akozesa nga $10 buli lunaku naye kanga ng'omwezi akozesezza emitwalo nga-3 waliwo ajja okugula zino bundles ennene naddala babakolerako bizinensi n'akozesa emitwalo nga-5 oba emitwalo 10 kati sente zakozesaako kisinziira naye ate nze wano wenda amagezi abaana baffe naddala abo abakafuluma mu masomero oba abanoonya emirimu
bw'oba omanyi ebbanga ly'omala ng'omanyi tonnafuna kintu kiyingiza nsimbi toteeka ssente mu ssimu kubanga nkiraba nti oba oliawo n'essimu eno ey'ebbeeyi tewandyetaaze kubeera nayo ng'oli mu mbeera ey'obutayingiza ssente kubanga egenda kwetaaga ssente ogenda kwetaaga okussaako data kati beera n'essimu eno obeere ng'osobola ogimaintaininga ng'omanyi nti ssente ez'okussaako data nziina ate era ebintu byenkola ebivaamu ssente weebiri kubanga tulaba omuwandiisi omu atugamba nti an average person alina okubeera ne 10 streams of income beera n'ebintu ebiyingiza ssente ebintu nga 10 that's an average person omuntu owa wakati kitegeeza omuntu yandibadde n'ebintu ebyenjawulo ebiyingiza ssente kati gwe omwana omuvubuka ali eyo ebbanga ly'omala ng'omanyi nti nno tolina bintu biyingiza nsimbi toteeka ssente mu ssimu okuggyako ng'omanyi nti by'ogikolerako biyingiza ssente okugeza nga digital marketing olina akalimu kokookola okola sabbuuni wo otundawo oba olina omulimu gwo gwokola oyiiya olina byobumba n'obikuba ebifaananyi n'obiweereza abantu bakole ki babirabe babiguleko naye ebbanga ly'omala ng'omanyi togikozesa ssente togiteeka mu ssente okkiriziganya n'omutimbagano nti gunnyunyunsa era gwongera kuzza abantu abamu wansi nzikiriziganya nakyo naddala abavubuka njagala twogereko ku mukutu guno ogwa tiktok mubavubuka kubanga producer wange mukulu Geoffrey naye akyali muvubuka anfuula ekifaananyi kino ne kivaayo mashallah nembanga ndabika ddala bulungi bwe nti njagala tunuulireko omuvubuka oyinza kumugamba ki kubanga talina mulimu naye ku ssimu takola ki tavaako bamugambye nti genda okolere 45 aga nti busente buki butono zafulumya ku data aba ayagala kufuna atya nze omuvubuka oyo nandigabe nti omuvubuka olwaleero fuba okulaba nga weerimitinga weekomako engeri gy'okozesaamu social media gikozese mu bintu by'omanyi nti bikutwala mu maaso ebintu by'omanyi nti tebikutwala mu maaso tobiteeka mu ssente bw'oba ogenze ku mutimbagano noonyayo ebintu ebyo byolaba ebikulaakulanya hajati leero abantu bakozeseza social media mu ngeri ez'enjawulo naye tulaba nti woba osazeewo okubeera positive osobola okuyigirako ebintu ebirungi osobola okuyigirako emirimu egy'enjawulo tugeze olina koosi yo gye wasoma naye wandyagadde okwongerako obulimu obulala olaba nti eri koosi oba tekumala osobola okusomerako koosi ez'enjawulo omuvubuka n'ogamba ntaddeko data kantandike kano ka free course kwe buli bungi ku internet era omuvubuka nandigambye nti noonya ebyo byonneko ebintu byolaba ebikuzimba kubanga social media eno eri connected in such a way that ebigambo ebintu byotera okulaba byebintu bye bakuleetera bw'oba gwotera kunoonya abantu bazina era buli woonoogendako bagenda kuleetera abalala abazina ab'enjawulo bw'oba otera kunoonya kusoma ddiini kusoma Quran era buli wonoogulawo bwoti bajja kuleetera abasomi ba Quran kati bikozese mu ngeri ebikuzimba olabe nti engeri gy'ogikozesaamu ekuzimba ku ddiini yo spiritually ate ekuzimba mu nkulaakulana eya bulijjo nti nsomerako oba njigirako ebintu ebyenjawulo oba nangirako bizinensi yange. Hajati wangi Hawa secondary school ennyabo omuvubuka ono agaana ssente ez'okugenda okukola ali awo diguli empapula zitadde mitwetwe ku mutimbagano buli kaseera afulumya ki ssente zino tebazibala bazijjawa oba engeri gyateekako akatonotono yalabanga ataspendinga kirabika engeri gye bateekako akatonotono tebatuula wansi kuzibala. Ekyokubiri obusente bwabwe bwandikoze ebintu ebibazimba babumalira ku ssimu nga bakyatinga banyumya mboozi baseka kwegamba emotions ezo ez'obuvubuka zibalimba neyeerabira n'ava ku mulamwa n'abeera ku birala obudde ne buyita ebbanga ne limuyitako nga surati wal asri Allah wagamba nti mazima omuntu afiirwa buli budde naye nga omuvubuka bw'atyo ndowooza yeetaaga kubuulirira beekubemu akafaananyi buli lunaku weebuuze nti naye olunaku lwaleero obwedda ndi ku ssimu obwedda ndi ku intaneti ki kyenfunyeemu kyandibadde kirungi omuwala ali eyampuliriza n'omukyala buli kiseera ne weebuuza nti olunaku lwaleero luzibye biki byenkoledde ku lutimbe ntaddeko mmeka nyingiza bimeka kubanga oyinza okuteekako abantu ne bakubira ne bakugamba waayi mbadde njagala ekintu ekyo kyotunda mbadde nkyagala awo kiraga nti oyingiza oyinza okuba otaddeko 5,000 naye nga ate agenda okugula ekintu kya 20,000 oba
3 awo oba okola naye bw'oba otaddeko nga munyumiza bunyumya mboozi ne museka oli n'aseka n'akamira akatono okalaba awo oba ku kifu kubanga oba kuloosi buli kiseera oba ofulumya ate njagala kukubuulira omutimbagano guno n'ekiro bw'ozuukuka n'oteekako kasita oluteekako bwoti nga kakugamba ziweddeko era nga gwe ofulumya oli yafuna nanyini bizinesi gyaba afuna ng'ate bw'ofulumya toyingiza ofulumya toyingiza lwaki ofulumya nga toyingiza nti oli abatega mu masu nze kyendowooza omuntu kyetaaga abavubuka bano abawala bafulumye ku mutimbagano naye nga balina omulamwa tosobola kugamba nti ngenda kuguviirako ddala nti sijja kuteekako ku ssimu kubanga bw'otaateekeko ate ne connections tojja kukolaki tojja kufuna connection so tuteekako ku mutimbagano nze nzijukira twali tuzimba ekisaakaate eyo ku Women Vision nga tuli ku Facebook ne tuteekako bannange tuzimba ekisaakaate biki omukyala yali mu UK n'agamba nti bannange abakyala bano kambaweerezeeyo basobole okumaliriza ekisaakaate ekintu ekyo nkijjukira bulungi yatuweereza oba zaali ssente nga ziwerako ne tugula n'ensawo eziwera naye nga yakiraba ku mutimbagano n'atuweereza obuyambi era ekisaakaate twakimala kwegakyogezako ga nti abaana budde bamala nga balaba tikitoko abeeyimbya abeezinya ate nomwana tulaba n'omusajja myaka 7 nga naye aliko ebyowezigwako bwakola ki bwateekako nti omuwala obongo onoonya emirimu oba omuvubuka yenna noonya mirimu ku mitimbagano oba teekamu musagugo kiki ensobola okukola ntina mulimu gwenkola amagezi ojja gafuna balagirira okusiriwalira mu bino ebiralalala kuba bisiruwaza anti era bulinga buzannyo emizannyo mingi nnyo ne mu nsi emizannyo myenso biki emizannyo egyo mirungi kubanga oluusi giggula obwongo naye ate bw'okisussa ate ofiirwa ogenda okumaliriza nga tolina kyofunyeemu so nga ate osobola okukolerako ebintu ebirala tutunulire nga tutunuulira ebintu ebituzimba tuyigirako ddiini tutundirako bintu tufunirako mirimu ebintu bwebityo ebituzimba mu maaso ennyabo abaana abaganye okukola emirimu olw'omutimbagano bo bawa amagezi abaganye ne bagamba nti olina diguri omulimu gwa mitwala nagenda okole bagende bakole otandika omulimu omubi gwe gukutuusa ku mulimu omulungi kubanga oli akusangayo n'agamba waayi nakulabako egindi nakulaba nga okola kino naye kati wona abeera ewaka ng'oli mu buliri oba oli ku mutimbagano ani agenda okukulaba nga tolina kyolaga katono nnyo gwe ow'essomero abaana bakkiriza amasimu abaana tubakkiriza amasimu kasita baba nga bagenda kukola research naye tetubakkiriza wali ku ssomero wennyini we badde ewaka basobola okukola gundi okugogolinga kyetukkiriza kati tukkiriza laptop tukkiriza ipad naye tukkiriza ku ssaawa eyo yennyini nga bakola research we tuba tulina waka gye tubawadde nga bakola research gundi tuzibajjako tuzireeta ne bazikozesa tayimu eyo ng'omusomesa waali bwe waba tewali musomesa tetubibakkiriza kubeera nabyo tukyali awo abaddayo ewaka baddayo ne bakola research ku masimu ga smartphone z'abazadde baabwe era abamu balina amasimu nabano bonna ab'ebisulo be tulina abasinga abazadde baabagulira dde amasimu gye tulaga eyo ministry tennakita naye nga gye bujja mu maaso eyo tulabika gye tulaga wabula gwe omuzadde ampuliriza omukyala n'omwana omuwala ali eyo twetaaga kutegeka baana bano ne tubategeka nti basomye eddiini bagitegedde kubanga byagenda okukolerako bijja kusinziira ku mbeera ze gye wamuteekateekamu manya nti omwana ayinza okutuula awo n'akozesa essimu nga gw'oli wano naye nga byakolerako bikyamu nga tomanyi naye bw'obanga wamuteekateeka bulungi kizibu nnyo omwana ali eyampuliriza oba mukyalo oba mwana w'obuwala kubanga kati olunaku twogera ku bakyala mukubiriza nti bannange ne bwe tuba tugenze ku mutimbagano toteekako bintu bikyamu ebintu ebyo bonaabiteekako era bajja kubiraba omuntu waba akunoonyerezaako agenda ku Facebook kati agamba kati wajja toyo genda bika ngende ku Facebook ng'agenda ng'abikula ng'alaba bw'oyogera nabo biki byonna kati bw'oba wayogererako ebintu ebikyamu era tujja kubiraba
oli ayinza okugamba kangende ku eno page kangende ku Twitter eno ku WhatsApp akola birala bwagenda ku Facebook ayogera birala naye ng'akyusa faces era bakuzuula buli wodde emabega bwoti ew'olutimbe omanya omuntu kyali hata tijanati akataleke katusiibule tuve ku lutimbe lwa Salaamu TV. Nze nandibambye omwana ali eyo oba omukyala bwe twogerako olwaleero kubanga n'abakyala bwe bali ku mitimbagano bagikozesa. Kole ku mitimbagano kolerako ekintu kyolaba nti kikuzimba mu bulamu bwo mu nkulaakulana ne mu ddiini yo. Era ekintu kyolaba nti tekijja kukusanyusa kulabako myaka 10 mu maaso tokikolerako kati. Bw'olaba nti tugenda kuzimba erinnya otuuka ekiseera ng'oli muntu wa buvunaanyizibwa ogenda kweyambulira ku mutimbagano olwaleero otuuke enkya ng'oli muntu wa buvunaanyizibwa mu ggwanga oli minisita omwana agenda aggyayo akantu agenda akakuba ewali ku lutimbe ensi yonna egambe laba omuntu gwe muyita wa buvunaanyizibwa. So kolerako ekintu kyolaba nti myaka 10 mu maaso tekijja kukuswaza era si buli kimu tekitegeeza nti olwokuba oli ku mutimbagano buli ekivaayo yino kyogerako. Ebiseera ebimu sirikako si buli nsonga eguddewo nti okomentinge okole ekyo olumu ojja kwogera ebintu nga togenda bizzaayo ekigambo kasi tokifulumya oba tokyakizzaayo. Kale mbakubiriza tubeere nga twekuuma emitimbagano tukulaakulane tugende ne tekinologi naye era nga twekuuma okulaba nti tumukozesa bulungi naddala omukyala ne mu nkuza y'abaana baffe. Weebale kujja Hajati Mariam Nankya wanjinya hawase SS tulina kye tutakoonyeeko. Tuli mu kukaaba amasomero omuze gw'ebisiyaga mutimbagano gwe gulese mu bufunze nnyo siibule osobola kukoonako ki ku mbeera eno? Ku mbeera eriwo ey'amasomero njagala kukubiriza abakyala n'abaana ab'obuwala nti emize gyonna gye mulaba nga mikyamu mubeere nga mugirwanyisa. Bw'olabira ekintu ekikyamu nga kiri mu kifo w'oli gezaako okubeera ng'ogamba ab'obuvunaanyizibwa naawe kennyini okyenjigiramu okubeera nga kirekeraawo nga tekyeyongerayo. Obuyinza tubulina, omukyala kozesa obuyinza Katonda bwe yakuwa ogatte ettaffaali ku nkulaakulanya y'amaka go, nkulaakulanya y'essomero oba w'oli wonna w'oli teekako ettaffaali kubanga ogenda kubalibwa mu ekyo era kyekyo Allah kyagenda okubuuza nti gwe ku nsi we waliiko ki kye wakolayo okubeera nga okulaakulanya abantu abalala abakulinaanye. Sibula Njagala kutumira abatuwuliriza abatulaba mwenna abakyala kati olwaleero abakyala njagala kubatumira mwenna tubasiima byonna bye mukola ate era njagala okusiima abo bonna abalabirira abakyala abo ne basobola okubasitula buli mukyala gy'ali asitule omulala tusobole okubeera nga tuva mu mbeera embi twakoowa embeera embi twakoowa abakyala abakolima abakaaba buli kiseera ne badda mu kunakuwala mukozese obulamu buno Allah bw'abawadde mubeere nga mukola ebintu ebizimba eggwanga inshaallah. Enamba yange y'essimu eri enamba ya Hawa Secondary School eri 07772 61383 0701308 neyanziza nnyo. Weebale kujja. Kale nnyabo. Omulungi andaba obubaka bwadde bulungi nnyo buli omukyala waalisikako munno zimba amakaago obubaka bulungi neeyongera okukuutira nti mu bintu bino byonna tetwerabiza okukulembeza eyatutonda. Buli lw'onoomukulembeza amaka galimu Katonda Mungu agataasa ne gaba nga tegali agasibyeko olukomera olw'embeera eriwo kati mukadde kano eyokya bwe tunaayagala batuyambeko hafu basale fuulu basale bamaama tuweddewo ngalo bunani twazidibiza. Bw'oba tonnatandika kubaako kyokola tandika kati neiba kuwa olubimbi ngamba ab'omukyalo lima mitwalo 2 osimba omusiri gwa doodo tambula nyumba ku nyumba abantu bajja lima eggobe olikaze oliwe ebbula mukasana abantu baba tebalina nva ngamba gwe w'omukyalo tembe obutu obwo mugula kunva unaaba otandise okukola bwotyo bwojja okugaziwa atakumira mpeera ku nkomere mami Simailo asiyamusana nkwagala nnyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mweraba.